Pastor Aloysius Bujinga avuddeyo n'abeera ng'ate agumya mukyala we Susan Makula alekeraawo okuba nti n'ate munnange ebigambo by'abantu bimumalako emirembe. Jjukira nti n'abantu kimu bibiri babeera bagamba Susan Makula ozaalira ddi Pastor Aloysius Bujingo. Kaakati munnange Susan Makula kino nno kye kibadde kimumazeeko emirembe era n'abaako ky'abuuza Pastor Bujingo. Bw'ati no Pastor bwazzeemu. Sumbense sobola okubanja omwana nga si ye yakuwasa. Era abantu abasinga obungi abaliko pressure z'abaana abaagalwa baabwe si be bababanja. Abamu badduka n'okudduka ogenda okudda ng'ali Bulaaya. Nina omuntu omu nebaza Katonda yakulekedde ennyumba yo. Nebaza Katonda alina ebintu byakkiriza tuyitemu abalala bafune okuguma n'okuyiga. Omukyala omu yaŋŋambanga nagamba olusingumira kugwe bannange mmaze emyaka 12 biki sina mwana mbanvuma ne mubuuza omwami wagamba ki taba ne kyakuba ngamba talina yaŋŋamba Mukama bwanaleetera abaana betujja omwebaliza ne kaka tulina sigala nga tukola ki tumwebaza ne mugabo oba obufumbo obwali community project balindeyo sibbo we yasimibwa ey'ekyalo nti abantu bagenda kwemulugunya lwaki etunudde eno lwaki wawasibwa omuntu ogwo ate yali content. Maama we teyalimu, taata we teyalimu, baali bajulizi kumu ababiri. Togenda yomba na mamba bawe ekitiibwa, bataata bonna bantu bawe ekitiibwa. Naye buli muntu yenna gw'osobola okwanukula nga si wa family. Mugamba obufumbo bwange n'omwami wange si community project twetaaga opinions. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Luno nno lutalo lw'abasamize ani anaasinga nze naawe. Kaakati nno munnange Jumba oba bba wasenga kulana malemeddeko agambye nti nno agenda kubeera ng'ate aloga SB4 era agambye nti nno SB4 waataaboneebone essabo lye. Jjajja Jumba bw'ati bw'agambye mbwe essabo lye babeere ng'ate abaliggala. Jjukira nti ne SB4 ye yeesigulidde ekuma amafiina. Kaakati ku bano bombi ani anaasinga? Katubeere nga tukuwa akatambi kano nga Jjajja Jumba yeewera. SB4 bwannema mbasaba mujje muggale essabo lyange. Sigenda kuddamu kulagula. Bwannema ekyamuteringi ndi ku kamera tokijjamu. Bwannema sigenda kuddamu kulagula. Baligale. Bamanyo bijjamu. Eririwo. Bino ebigambo mubisalamu. Mubisalamu. Njagala baliko. Bagenda okologa omuntu. Kakati SB4 yetaba mu lutalo lwatakola ki? Kati ngenda muwa panado. Nze soogera ne situukiriza. Kye kyasinza okunyiiza. Kuvuma baana bange. Biribe nali bikoze abaana hanatavuma baana. Ekirala singa kulanama mulwadde. Tali mu Uganda. Nina kyembuuza tugende empola. Abantu bagamba singa kulannamu mbuhamulamu kamalobo kamazera byogerebwa njagala oyite wano okakasa abantu. Anti jjajja njagala okwoleka singa kulannama simu lwadde. Ani alina esimu yange ya iPhone? Naye si bifo yalese information. Anti yalese information ey'ekiyaayi. Byotamanyi ey'ekiyaayi ngenda kulaga erinnya erinnya oyo ye Dr. Santaro Germany. Okitegedde Germany njagala kulaga ali Germany oyo ani tunula olabe ekyo ki eryo ddwaliro olirabe olirabe eddwaliro eryo kakati nsirire video ezifaanana zityo nziteeke mu kamera njagala nkulaga esenga kulana mulabe bwafaanana nzikwate nziteeke mu kamera uyo so kolindeko dokita omaiti baba omulaba nkwate video ezo ze mateeka mu kamera tochikola kyabulimba nedda tochikola kati omukazi alwadde baamuwa obutwa 2017 obutwa abuli atya ati obutwa baamumuwa era na muntu mwami kwegamba baamugulirira ne bamuwa obutwa 2017 nze muwasa 2019 ne bamutwala e India wagenda omufuna nga bamuwadde obutwa ne bamutwala e India ne bamulongoosa n'akomawo e Buyindi bw'amala okuva e India era byali ku Bukedde TV n'atunda amayumba ge n'akola ki ne bamusondera ssente n'agenda nga boolaba kati bwali mu ddwaliro mulundi gwakumeka kuba luli bamujjanjabira $7,000,000 2017
kati batujjeko milioni 16,000 kyokka ate mwetaagamu naki kati n'ensigo bagisanze senga kulanama yeebakira kwa Luparazolamu senga kulanama yes dokita we bamuyita Dr. Raymond yakulira eddwaliro ly'Ensambya Nakasero bamwoza omusaayi ne batujjako milioni 93 kumwoza bwoza musaayi bwe gute Nakasero hospital Dr. Okia abo benjogera ba dokita ba mu Uganda bali wano Dr. Raymond yakulira eddwaliro ly'Ensambya lwaki abantu boogera ebintu ebitategeerekeka senga kulanama alwalidde ebbanga ki njagala kubuuza senga kulanama nga tannagenda Bulaaya kumujjanjaba oba nga tannalwala waliwo mu Uganda wano atamanyi nti senga kulanama mulwadde waliwo atakimanyi nze bwenkoma waawaka nga senga kulanama yeebase nsula mu parking kubanga bw'okuba engombe taddamu kuzuukuka yeebakira kwa Luparazolamu senga kulanama mulwadde kakati mu bulwadde obwo n'agenda e Germany bamukyusa ekibumba bambi nga tikikyasobola kubanga ekibumba twakiteekamu okuzaala bwe twakiteekamu okuzaala nekikola ki nekisajjuka kakati omuntu bw'atyo ate n'omuyimirirako n'otandika okuvugama abaana be abatannaweza na myaka 8 abatannaweza na myaka 4 ate nga taliiwo tasobola kwerwanako talina waayogerera kakati nombadde mulumba senga kulanama nga gwe mulumba nze Jumba super power kakati ate nze ndi wa mutawaana nnyo SB4 ogenda kumpulira kino ndi ku interview yo sitiisatiisaamu SB4 bwansinga katono nnyo nalabye SB4 ng'ayina bwali ng'agamba ogenda kuloga ate nga basaabulula ng'obongota akayimayimba babongote omwana yakuyimbidde akayimalega jjajja nanti yagenda wulira yagenda naye nze neesenerako nze neetoolerako nze neekwatirako bwe bakukolako naye nze neekolako bwe bakuyambako naye nze neetoolera twamuyamba titwamwogerako tukolaganye naye ebbanga situyina n'agenda gye yagenda mu nkola ey'emirembe ne tubeera nga situmuyinaako buzibu naye okuyimirira n'atuuka n'okwogera ku baana baffe nze ne senga kulanama tulina abaana 4 empeta eno nagigula milioni 6 neya senga kulanama ya milioni 6 yiyo tunula munda olabe erinnya eririmu olirabi lirino bannange n'abakooza gwe nyambadde yesenga kulanama ye ayambadde omwambadde yenna empeta 2 nazigula milioni 12 girabye njikuttemu n'enjiwuliro nemuwasa otegedde ne tubeera bampeta ne tuzaala abaana 4 omukulu ye Nabukeera Jumba addako yenna Bisaso addako ye Bisaso asembayo yenna Nnenge baana bange Nannenge na Jumba kakati abaana abo n'oyimirira n'otandika ogamba babagula babatundawa yagamba muki mbwe abaana twabagula babatunda luddawa mu Uganda gye batunda abaana omukazi tazaala simanyi yakola bwati betuzaala gwe babazaalira kakati SB4 siri ku ddaala alyo ngamba mukulu Sebunya ngenda kuloga katono nnyo nga tonnamuluga saagala omuloge ogenda muluga nga tukyagenda mu maaso SB4 no mutandika mutokolagana omuntu ajja bbeera yagambe twabeera ne SB4 nga twali nga bw'olaba senga kulanama yali mukyala munnamawulire nga nze siri munnamawulire. Mu mawulire amalala ye munange Pastor Ssenyonga akyalemeddeko agamba nti Pastor Kayanja ali ebisiyaga mbu yasiyaga abaana katubikuwe. I am not judging Pastor Kayanja. I am not. By going with what is happening in the courts, I am saying you should respond to the questions that are right now facing you. You should respond. How does the video get on your phone? Why would you pick up a phone and call a boy and talk about sexual things? Those are the questions that should be asked, not Pastor Ssenyonga. My credibility is before God, and I'm clean. My hands are clean. There's nothing I could ever do to destroy one's ministry or another man's life. Never. That's not my nature. But I love truth. And listen, loving truth
has never been a crime. Number 2, loving justice has never been a crime. Never. So, we just want to know the truth. And we are following the proceedings of the court. And we are not making any judgment until the court pronounces itself on the entire case. God bless you. God bless all Ugandans. Waliwo obujulizi obuzze nti munnange waliwo ba TikToker. Mbwe abali b'ebisiyaga. Mbwe abali b'ebisiyaga ekitegeeza nti ebisiyaga bisusse mu ggwanga lyattu Uganda. Nga wali mu kulaba screenshot eyo oyo avuddeyo n'alyoka ategeeza nti no ssaawa yonna agenda kujja ne lisiti y'aba TikTokers munnange abali ebisiyaga. Gw'olowooza ani ataabule ku lisiti eno? Nga TikToker gw'olabamu nti nno alabika munnange yandibanga musiyazi. Katubeere ng'ate twesanga mu comment section. Ebyembaga munnange ya mirembe kwosa n'ensambya ebipya bibino byongedde okuba nti nno bizuuka. Ono n'avuddeyo mbu yali omu ku bategesi b'emikolo egyo. Avuddeyo n'alyoka agamba nti nno ebyembaga katumuleka abeere ng'abyeyogerera. Embaga teyali consensual. Are you sure? Embaga yali yakola travel documents. Teyali ya mukwano. Yali ya business. Yes. Kati watu batwogera tugamba embaga yali ya business. Exactly. How true is it? Ugo wagimanyako nga bagitegeka. Tewakera ku macha n'olaba. By the way nebe bifaananyi tebyalira byakufuluma. Are you for real? Omwami yabita. Nti ye kuva mabega. Ono mirembe abadde naive. Etosa kulaba mbere n'eriwo kyali n'avaayo n'agamba. Nze mukazi wange mwagala era tetunabagambako mbu tulemaganiddwa okukwatagana. Naye ng'omukazi gw'ogamba abantu kati mwayawukana emyezi 7 emabega. Baayawukana emyezi nga 7 emabega. Okitegedde? Bigenze okuvaayo ffe twakabimanya. Baali beetadda. Nammwe abawooza simanya baddiŋŋane baawukane. Baagezaako ne kigaana. Kubanga singa munaamanya. Amazima. Singa ebisenge byo binaayogera temujja kusigala kyekimu. Ebisenge. And I say bino byonna mbyogedde with proof. With evidence? With evidence. Calvin Kayanja tannapowa aliko byagamba wano. Akyagenda mu maaso n'okuba nti n'alumba President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkuleetedde ebyabadde mu America mu conference Bobi Wine gye yalabisizza Museveni n'adda ne mukati. Eyo ye Wide View, Sky View era be bantu abaatendinze. N'obutebe bw'omu maaso bw'abakungu bwabadde bukalu. Bwe bamulikodinga wano ne bakulokoozesa nti alina baakommunicatingira ogamba nti Museveni tasula. Naye laba ekyabadde mu conference hall. Obutebe bukalu. N'obwo maaso obuliko abakungu baaganye. Tekwabadde wadde statesman wadde congressman wadde ow'omuluka. Yabadde ku university aka typing and printing mu America wali. Nakugamba nti Abaganda balina olugero nti agaali amalusu ngeregeze kati oli ngeregeze. Omanyi buli lw'olimba ennyo abantu Abazungu bakimanya amakaago ge wagula mu America. N'omwana wo gy'abeera wadde embwa wazitikka. Bakimanyi bulungi nti toli Kurani muli mu muzannyo ne Museveni. Baaganye okujja obutebe bukalu. Omanyi wano nza kuwa 360 bulijja mugamba tuwe ebirike obujulizi Calvin omusajja tomwagala. Enkyukakyuka tujagala naye si kadingo. Twagala change Museveni twagala tuviire mu ggwanga lino naye suubi tetuli kulaba mutwetaaga omuntu ali mu kumagezi so munyuwe enjaga. Abazungu bakubuka kivula abaganye okwatendinga. Sente ozibasolozaamu tokola kye ziyina kukola. Ozimba bizimbe na kwegaggawaza na famire yo. Kati obufere bwo babadde tebayinza kujja kubeera mu bya kisiru. Kivula bamukyalawo ne bano banna Uganda bwe muyita mu kufera abantu mu America be babadde mu ebyo n'abo abakirininga awo ka university we mwabadde temulimu muntu w'amakulu yabadde mu conference eyo. Era abazungu abakwatwako mu America awo abamu babuuziza ku interview ne baga oyo kadinga ali wano manyi ffe twamuggyako amaanyi. Kale wadde ekisawo kino
wali otwaliramu munyago sente bazikumma mu muzikiti ogwo naye nga sirabangayo muzikiti gubaamu ntebe ntambudde Saudi Arabia eddiini gye yasubuka Asia Europe Canada sirabangako muzikiti gwali gubaddemu ntebe kano tekaali kakodyo kakulabisa bangamba watwala kago baga kusolooza sente zijjako mu 7 tebakuwa wadde olwataano ekisawo kiikyo oba bakutega omuzikiti ogw'ekiwaanyi omanyi ozunga nnyo nagamba obukodyo bwa Museveni buli 85 tonnatuukako wadde 10 kali bakutega omuzikiti ogw'empewo kubanze sirabangako muzikiti gubaamu ntebe basiraamu bannange munanjulira tubadde e Makka ne Madiina tubadde Dubai tubadde wa mwali mulabye muzikiti ki ogulimu entebe Allah wawummulira yabula Museveni olabisa nagamba ezo invitation ezo zogenda ogwirako edda lwomanyi opapa kati bakuyita mu kabondo ka Museveni ne bakwabya waliwo bu video we bagambye okumpa nga bakufukamiza sirabangako muzikiti gubaamu ntebe awo wali wateeketeeke nga wakulabisa e Uganda obadde okulembera irimu wabadde abeera ku nnyiriri ne layini ezisooka kati tuulako wali tuuza wali ennagisiyo nze mbuulira omuzikiti ogwali gubaddemu entebe ate ngenda bawa eyateekateeka awantu awo bakuwa invitation ojje n'ekisawo ekinene okusolooza sente ne bazikumma ne bali ku recordinga n'obuvidiyo nga bakuvuma bwete tamudde obadde mulabi mulungi alakwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba